mukadde waffe maliza nze ndowooza wandisoose kwetunulamu ng'omuntu nga tonneekulembeza mu nsonga z'abalala n'otuula n'olaba emyaka gy'olina n'otunuulira abaana b'olina mu basajja ab'enjawulo ne weebuuza nti nze bwe mba ndi perfect nga bwe njagala abalala babeere lwaki saafumbira oba siri mu bufumbo gye nnawumbukula baana bano olwo nno ne weewummuzaako n'omanya nti kati ndi myaka emeka era musajja kyagwana ekitiibwa ky'emyaka gino lwaki ndi ku mwana gwenzaala bw'omala okusinziira awo n'ojjoonenya abalala ntegeerekese wano nakulaba ng'opositinga omwana ow'obuwala ava okuzaala olw'okuba oyagala likes n'okwekulembeza mu mawulire ebipale bino ebikwata omusaayi byonna bimubembedde ennyuma naye ggwe omaliridde oyagala trendingi oli ku bakyala babonyaabonyezebwa mu bufumbo obakkakkanya olw'okuba gwe weewasiza omusajja gw'ozaala egyo emyaka gyo gibeera n'omusajja ali afu y'emyaka gyo gwe bw'oba oli perfect nnyo lwaki toli mu bufumbo gye wawumbukula baana basooka lwaki bakuzibwa musajja atabalinaako kakwata tebalina kitaabu tugende empola lekeraawo okujajjattalira mu ddembe ly'abakyala naddala abanyigirizibwa mu bufumbo bizinensi yo gizimbidde ku empowering abasingle mothers abakyala abali ebweru baguleyo akapoloti bazimbe abaatulugunyizibwa abasajja abaalekebwa obuvunaanyizibwa olwaleero b'okudaalira nze ndabanga gwayoza yanika mu ttaka naye njagala kugamba nti mirembe mwenenye ayina eddembe obutabeera mu kkomera lya bufumbo na lya mukwano nga gwe walekawo abaakuwumbukululamu abaana abaasooka nojja weefunirayo omusajjawo naye ayina eddembe okunoonya essanyu we riri gwali perfect nnyo lwaki nga toli mu basajja baasooka tebaliyo baafa tubanoonye tubajjeko interview batubuulire empisa zo olina eddembe okunoonya essanyu gye riri mu nsi tetugendangako mu relationship kufuna maziga nga waawe bwe wakeera n'owumbukulula abaana ate no mirembe talina n'oddukayo n'oweenoonyeza omusajja gw'oyagala akuwa emirembe n'emirembe alirina eddembe eryo ng'omuntu obufumbo si kkomera obufumbo si tulugunyizo tugenda we tuwefunira ssanyu so njagala otuula awo weenoonyerezeeko otunuulire ebyakusobako n'abalala obawe eddembe okugonjoola ebizibu by'ebimu kyokubirekeraawo okwekulembeza mu mawulire tubakoowa abaagala okugenda ebweru kwata peni olupapula ewange oteekamu akasenteko nga vize kuli mu ngalo kyadomose kyayabise twetaaga abasobola okukola mu restaurants mawooteri n'abasobola okukola obwa kirina ekkata Kuwait Dubai ne Saudi Arabia omukisa we gukutte ogwa noonyako ku noti 767 oba noti 765 24 salary mulungi emiliyoni 1.4 bakirina kamu 7 ba waiter ne ba waitress abakola mu mahoteli so twesangeyo interviews zigenda mu maaso mu weeks 2 otambula ogende ebweru weekolere bampita Calvin Kayanja message gitambuza mulekerawo kabampaane tewasiba ku muntu okubeera otyo omuntu omukazi okutuka kwekyo munaye kwekana naye bika n'omugoberera kati bwagamba nti mwamunya kuddeko ebintu mweganira kuki tudde mu reality naye nga mugamba nti muli bana mawulire mwasoma mawulire ago ge mawulire ge mwasoma omulamuza solo bayita kati ekyo kimwakoze kyokka n'abasiba basobola basa muninga mwenna kyakutegeera ekyo kimwakoze omuwala osinga avaawo n'agana yeekola ekintu oba n'afuna something who is first suspect mwe mulemedde ku muwala bule mubeera muli muyisa okusaba muli ku muwala era mirembe waafunira obuzibu bwonna omuntu ali omu nsambya era eggwanga natuligamba mirembe waatambulira bwonna obuzibu bwonna bwafuna omuntu ali omu nsambya ne bannamawulire be awe basasula okumukolokota infact ngenda genda ndabe n'omulamuzi kanyambuke nayo temusobola kuteeka ku muntu mbeera bwe mutyo mumuli bannamawulire wiki mawulire awo ge mawulire gemukola gemwasoma geego babagamba mwasoma ebyo kansime ali ku YouTube channel zonna ne social media zonna
ayogera kalenzera kam grabbing nga oyo wa mirembe psychological nga story ya mirembe bweri ne yakansime weri era kansima agamba ne wasane ne yanjula bichi byonna tewali najinyeka ko wadaji following ne kansima manyi gayina wano mu comedy oyo kasuku ayina omukolo gwe yaliko nga naye best man mebazungira mu bagala okulya ku mikolo bayawukanye ne divorce ne bagisigninga era omuvubuka nnyonnyola divorce time jetwana bichi tayagana jiwa bantu yesibye ku mirembe mwana wa nnyoko ebete mbiyogerako buli obukazi obwa sobolenzo obusajja obulinga obukokolo obulinga obukalabanda bonna bulinga bunakalanga oba babukuba nnyo ndoza babuyonka nnyo ensigo bonna babunyonse buweddewo byo biyimbuluku kamanywa biyonka obusajja ensigo zonna buzinuunye noonye bulina abaana kali kalina abaana gye kasookera kino kyali kyadibadda kino kyali kyadibanga kyensi yakire sumuna yagaana baani baganye kana akenda ine kajja ne kagwa mu gap kati balina obukozi buli awo bwawusi boyi waabwe situla ebitanda gwe sibo mwana pampa ate nzina nnyo emirundi 7 nkyusa nnyo bwe bafumba mulimu mwagala mwe muganda musajja alina mu ekitiibwa muwode ekitiibwa bw'obukokolo teri mulimu mubinga okola ne bawa ate nze nabagamba omusajja yina ali ku TikTok nga yezinyazinya naye kino ekitembe yinga kyezinyazinya kifunula n'ennyuma bannanga omusajja azinazina ku TikTok oba omuyina mutuge manya nti oyina ddole nze nalaba omukazi mu byoyo nga bba atandise okweyambula mbwalaga mubiri nangamba banna nze natya n'okutya natya nnyo era omukazi oyo mukulu asinga jinjala okumalala eryasooka atamumanyi tamanyi mumanya munonya butiimu kuba mwagala okulanga bu business obwago obwakona bwe kijja kirino kimatama buku kijja kirebera kakati Eddie owamasepichi naye kitanda kino mukyaba kitutte kiri out kyo kyekiriwo no sense mulinga ekkoli okumatako talanga ebibyo mirembe abirangira kwani akola busikiti bwe nakola bukinako ye yabayigiriza gwe mukopa tosobola kwetandikirawo kulanga era ogenda okulanga kijja akati nemanje kadeka nemanje bala bezaba kakati ne eno bedi kava mugira beno nyoko n'amazzi kyonna kituyanirira kyonna kituyana kyonna kikyawunya n'empiso za painikira tekiwumudde namo ne painikira tanakigwa mubiri kyonna kiwunya empeke naye kiri ku mirembe kiri ku Eddie tajja bakolera kuba tajja bebakako mwagala mwebakako Eddie yenyinyala ayina level zalya mwabalyewa baba dadada mwenna temulimu na supu mwasogonyoka ozinyula ebinyuma wenna otadde bipampa ennyuma ozinyuka babega fe twabeeta mwatamwadda twakowa obutalutalo wano ne mudda ku mwana omu ne mumufuukira kizibu mwabakazi mwagakazi agakulu abakola kwa desi nekulema mwenna mwagenda ku kyene wabalema ne mudda muli ku mwana mumufuukidde kizibu mwana mwagenda amala genda Bulaaya bitunulanga entuyo zabbi gwe nawe muvubuka gwe nkuddamu ogusembayo gwe mulenzi gwe lekerawo okozesa omwana nga trips oba tax ez'okufuna sente kwata omwana omwejjajja wamwe mu famire yo ebyo weekozaakoza mu ddeni bampisa ku ddeni wali wagamba mbu yamuzaala mbu ate biki otuuse n'okugenda okutawaaza tawaaza nno tukooye nonsensi gwe kivubuka gwe kwojja kutuuka kwebaka ku mwana oyo tulabyeko wano abasajja abakulu abakutte abaana baabwe abala balepinza abaana b'emyaka 2 oba 3 ekyo ekigambo n'ekitwala mu human rights oba mu minisitule y'abaana si kituufu gaba omwana omuwala tawaaza n'akubako obusolo n'akuba amazzi ng'akuba obusolo ng'akuba obukyabali onoonya kw'oyimira lekera awo okwesiba mu buddu bw'endowooza okulowooza nti ogenda kusabiriza buli kintu okisabe weekoze mu nsiba obugwa ngenda kukola omwana akaaba ng'ate munange no bakugambe togenda katukuweereze togenda va mu nonsense noonya omulimu va mu byekisirusiru abantu bakola tebalina bakugambirako otwalemera wano kuyuga tulowooza ntwali bali noonya omulimu ogenda okola tukooye nonsense kwata ekyana kyo kijje mu kamera omusajja omukulu tawaaza simanyi tawaaza obusolo atawaaza ekyo oyo kasolo kikatawaaza ekitegeeza omutogayo n'engalo ng'omutawaaza ate obagobeera naye ojja namukuba finga otandika ofuna feeling kwata omwana omuwe ennyoko
Boto ina nyoko mwe basengabe. Bato ina wano wayambazanga abantu bitenji bifana kana mu basengabe. Otulazenga wo wasiza. Gwe kote ntu otagwa atawutama. Otama musajja gwo otama. N'abakwanga bakowa batakugamba. Kwata omwana omutwale mu ministry bato musobola ogenda okole. Funo omulimu afuna omukazi asobola okulabirira omwana oyo n'amutawazisanga. Oli musajja omwana oyo mukwata otamunda n'omunaza. Kati atawaze ekyala atawaze wanawa. Waliwo ebintu byetwerekereza mu bulamu. Singa onolemeramu eyo embeera y'ekisusu gye weesibemu obuddu bw'endowooza bw'olimu. Teri muntu agenda kuwa January akwe February March April ne May ne next year. Omuntu akuwa oyongere ku kyolina. Gobra chikobera mu stand TV bagibye wowe enva kola mama wowe entaba zonna bazitute nanna mienze obugobe ngato ana ankute mugulu akaba sigenda ngenda oyo rubbish tagenda kukwongerako tunacho ogenda kwekolerera ogenda kubera mu bulamu bwa kusaba busimu ku social media mu bakadama bakwenda mu subiri okuwafu ndio kuwasa avuka mu evumbulidde omuzogo lowooza nti bikadama dabera ku muyimo ojja kasanga kadame yaguba agubedanga nakasolo keteka kyenyenya nga tekalina feeling omugwereke dala kusimbula empi baba kowa kadama dano nga taliko wadaka feeling naka wadaka imo nga sibi alimu abala balina babangali baba kuba keyo ajja kudanga kasolo kali wa mukatefu nga nakakufu nga talina kyo mugamba Kazibe kapo abadde na kimusendeza mu 7 ofachi nensi. That is 1. 2. Basajja mwani abasiba mu ndonge tali mu sente. Ani abasiba mu kuyimba. Ani abatu mu kuyimba okutalimu sente ntandisi. Bapolomota baka abafukide gwanga lyo nekizibu. Naye besibye kubivulu. Ani abasichuzingira omulimu ogwo. Abayimbi mutu asamira. Abafane mu bwana ani abasindika mu kuyimba. 3 ani atandika endongo mu Uganda. Mu basajja mu abayogeza n'abakongo bali babajjako n'okubajjako nga temuliko. Bakofiro mido bagaga bavundu bawangana mu America bawangana na Ludawa. Mu mpenso nga 2 ku kenzo kyayogedde kikyamu. Musokeme kabe buziga bukorokodairo tiyaza balogo bano. Abakuze baloga bakadde baloga ense bali melwa kuloga sende mwazi bali ya mukuloga. Mukweroga wana basajja mu mwasanga abayimbi abaliwo okwali simanyi ekirasiki kawalya kumwenna Jenison yana namanyi ekirasiki kawalya waliwo eri wamala waliwo Christopher Sebadduka batone senkebe je wona bali bayimbi wano bonga teba complaining nganga abana babwe ngate ba complaining nga nti mwajja ne muyimba ne mubayisa